Mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde ebyali biwulirwa mu mawanga amalala byatuuka wano eggwanga bwe lyafuna omulwadde wa COVID-19 asooka. Ekirwadde kino kitadde ensi yonna ku bunkenke kumpi kati mwaka mulamba wabula nga n'abanoonyereza ku ddagala erigema n'erivumula tebatudde. Mu kiseera kino eddagala ekika kino litandise okulabika mu mawanga ag'enjawulo nga ne Uganda eri mu kaweefube wakufuna ddagala lyayo ku kirwadde kino. Kitegeerekese olwaleero nga gavumenti bw'eragirizza ddoozi z'eddagala obukadde 18 nga lino litangira omuntu okukwatibwa ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe. Ate tusuubira tujja kufuna vaccines ez'okusooka mpozi guno mwezi gugwako oba ogwokusatu nga gutandika, naye kisinziira kubanga wabeerawo okutambuza zino vaccines kuva gye ziba nga bazimanufacturinze kutuuka wano, so timelines zisobola okukyuka. Jjukira nti ng'ovudde ku zino gavumenti z'egenda okugula, Uganda era yali yasaba ng'eyita mu kitongole kya Gavi efune ddoozi endala obukadde 3.5 wabula nga zino zo tegenda kuzisasulira. Okusinziira ku mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayinebyona, eddagala gavumenti lyegenda okugula omukisa egenda sooka kuguwa abantu abaweza emyaka 5 n'okusoba nga balina endwadde ez'olukonvuba, mpozi n'abalala abakola emirimu egy'enkizo ate nga bali ku mwanjo gw'okufuna ekirwadde kino. Ng'abo balina diabetes, abalina pressure, abangi ne diabetes abangi abamanyi nga shukaali, ate abasawo baffe, abasomesa mu masomero, ate n'ab'ebyokwerinda. Eddagala lino lyakumalawo ensimbi eziri mu buwumbi obusukka mu 100. Ayinebyona ategeezezza ng'eddagala lino bwe ligenda okubeera ery'obwereere wabula nga bagamba n'amalwaliro g'obwannannyini bajja kugawa eddagala lino eri abantu abaagala okulyegulira mu kiseera eky'omu maaso. Ezino enteesaganya bwe zibeera concluded, tujja kuba nga tulambulula vaccines ezijja kubeera mu private facilities, kubanga waliwo nazo zirina ebika ate zirina brands, so wajja kubeerawo differentiation. Vaccines eza gavumenti ziri bwe ziti, eziri mu private facility zaawukana n'eza gavumenti mu ngeri bweti. Wetwogerera nga nnamba y'abantu efulumizibwa buli lunaku ekwatibwa ekirwadde kino ekendeera, ng'oboolyawo okusinga kiva ku bantu okuba nga tebeekebeza so si kubanga ekirwadde kinafuye. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.